Gutandike ne Canaan Land tuzze tukulaga mawulire gaffe enteekateeka ez'okussa mu nkola emitendera egyasibwawo okulwanyisa COVID-19 ku Canaan Land. We twogerera kaakano enteekateeka emaze okugibwako engalo ng'olunaku lw'enkya abakkiriza basuubirwa okweyiwa ku ttaka lino ettukuvu okwongera okukoowolera wamu omutonzi. Omusumba Lozias Bujingo aliko byalungamizza byogenda okulaba. Ensi yonna esuze bulindaala nga balinze olunaku olw'enkya okweyiwa ku ttaka ettukuvu Canaan Land n'abalala ku mikutu egya Salt Media oluvannyuma lw'ennyonta ey'okusaba gye bamaze ng'amasinzizo gonna gaggaddwa mu ggwanga ate okumanga egenda okumala olunaku luno. Njakeera kyenjagala nkyagala naye nange oluvannyuma lw'emyezi ngenda kuyimirirako wano ku Sunday service ndaba abantu ba Katonda nga mbalabako n'amaaso. So mbesunga mbasabira mbetegekedde tugenda kusaba essaala nziramu okubajjukiza nti mu Sunday service ku ttaka lya Canaan tekulinnyako mmotoka tekulinnyako pikipiki tewali kidduka kirinnya ku Canaan mu Sunday service. Asinzidde ku ttaka ettukuvu n'asiima abakkiriza be yakoowoola nga bali mu maka gaabwe okuwaayo ssente za satellite mu kiseera ekizibu wabula ne bawaayo ne zisukka namu. Mwebale okusinziira eyo ne mu upholding enjiri ne muwanirira enjiri ne mugigaana okukka. Mwebale kabaka w'abakabaka asiime gwe yawaayo ng'oli mu musiga akuwa ennyumba. Kabaka w'abakabaka asiime gwe yawaayo ng'oli mu nnyumba eyo naye nga nfunda akuwa ennyumba ennene. Kabaka w'abakabaka asiime omwaka guno agenda okwekulungula tuddemu okusasula satellite nga buli muntu ayaayaana nga balabiddeko ebyo Mukama byakkoledde. Akubiriza abakkiriza nti bongere okusiiba tebaggwaamu maanyi era nakkaatiriza ku kusaba okw'enjawulo okunaabaayo ku lw'okuna olwa Ssabbiiti ejja mu kisiibo nga kikomekkerezebwa. Ekisiibo kigenda mu maaso. Nafunye bangi abambuuza musumba kati nga bye twali tusibira bwe biddiddwamu tulekeraawo oba tugende mu maaso. Ebiddiddwamu biddiddwamu naye by'otannafuna naawe oli mujulizi nti bingi. Katukaabirire Katonda kati tugenda mu maaso nakwebaza nakusaba nakwebaza nakusaba era Monday era nkyawe egenda okusooka ejja kuba maanyi. Tuesday maanyi, Wednesday maanyi, kisiibo Thursday lwe tuzijjula ennaku 30 ag'ekisiibo ate aga Septemba. Kale kwolwo service egenda kubanga Sunday service naye ebidduka tujja bikkiriza okujja olw'okuna nga 3 ebidduka bijja kujja biyingire mu Canaan. Ategeezezza nti essaawa yonna waakulangirira olukuŋŋaana olwa Independence Night nga lwakubeera mu luggya olwa Salt Media erungujja ng'abakkiriza baakulwetabamu nga basinziira mu bifo gye bali. Era njagala bategeeza nti tuteeseteese Independence Night eri scientific ku lunaku lw'okuna nga 3 nga tumaliza ekisiibo ekyo lwe tunaababuulira oba eneebeera ya nkeera nga 1 October oba eneebeerawo nga 8 October kubanga Friday ziriwo 2 nga zombi ziri before 9th. Kyo ekiri ku Canaan Land kifumba mutuku nga engoma bamaze okuziwawula sound yawedde dda n'abaweereza bamaze dda okweteekateeka nga gwasigadde okujja ne masikiyo mu kusaba kw'olunaku lw'enkya ku Canaan Land. Tweteekateeka screen zaffe nga bwe zaali zibeerawo abanaabeera eri emmanga mujja kuba n'entimba egaggadde kwe mulabira. Abali mu makatikati wali mujja kuba n'entimba egaggadde kwe mulabira. Ababeera mu space eno entimba zammwe zigaggadde tugenda kuzizaawo. Mwebala okunsabira ne nsobola okuyimirira ku ttaka lino nga kkalu nga namanyira nti kubeerako abantu naye olw'ekisa kya Katonda n'essaala zammwe nyimiridde ne mmalako. Eno yebadde rankyawo essembi eyo okubanga ettaka nditunulira nga lintunuulidde. Ngulumiza Mukama nti nkiyiseeko buli kimu kigenda kuwooma. This Sunday is the beginning of a new beginning. Katonda agenda kutwala ku level eddako mu linnya lya Mukama Yesu.
neetegesa okubuulira enjiri okutuuka Yesu w'alidda. Naye ey'okusanda eno ogyetaaga, oba onojja oba tojje, ogyetaaga nnyo, oba oli mulokole oba toli mulokole. Ekisiibo olwaleero kibuzaayo ennaku 5 kikomekkerezebwe n'okusaba okw'enjawulo. Tusisinkane olunaku olw'enkya. Tumwebaze Godfrey, Salt TV, Omunnyo.